Bannange olwaleero Medical Chika agenda kubabuulira okukolanga ebintu mu kiseera ekituufu. Ddala yazze gye muli abasinga naddala abavubuka kubategeeza kukola okusingira ddala kulima n'okwewaayo ennyo mu kukola kituufu. That's his main audience. Naye nga ngenda n'entunulamu nti no omuntu bw'akola nga tatunuulidde prospects zonna ez'obulamu oluusi ebintu tebikyambula. Waliwo omwana omu kamwogereko yampeereza akameseji JB Fashions. Omwana oyo yagenze n'akikola n'aneebaza, naye nagenze nange n'entunuulira ku mukutu gwe okukakkana nze nga mpulidde nkyamuukiridde nzenna nzizeeyo mu myaka gyammwe nenfolowingako ne ku bafollowers be nagenze okulaba nga bali mu ddala mu kiti kyange ekintu kyensubscribinga to, because omwana oyo yandipresentingidde vision n'ekintu nze kyennina mu bulamu bwange ekyokukola naye nga wenjoyinga obulamu bwo. He is a symbol actually of vision. Nagenze omulaba nga mu myaka gye mito, but he's married, he has a family, he has business prospect, alina business eno, alina n'endala, ali smart. Obulamu bwe nagenze obutunamu bwe nti nga ddala bwe bulamu bwe njagaliza omuvubuka okutambuliramu. Naye nga ate ng'alina a certain level of maturity gye neexpectinga, kyekintu kye njagala olwaleero okubabuulirako. Bannange mulivinga obulamu bwammwe at a given time frame. Si batwala mu bya kikadde kulima nze naye saagenda kulima nga ndina 23 oba 27 oba 35. Baneze nasooka neeriira obulamu bwange nga nkola naye nga ndi obulamu bwange, naye ng'obulamu bwange nze nali ngambulira responsibly. Nawasa mangu, nabeera ne mukyala wange, ne tuzaala abaana baffe, ne tugenda ne tukola. Nga tukola mbulungi, nga twezimba. Emmotoka nze nagigulanga n'embeera nayawo. Nenjozaako boza n'engisiimula n'engibika. N'engijjayo ku Lwomukaaga, n'engedako ne tukola shopping, n'engizaawo. Naye bwe nawuliranga nga nti eriyo show FNB Stadium, Johannesburg, oba Sun City, nagikubangamu ekisumuluzo omuzinga ne gukaaba essaawa 6. Ezo ziri mu kilomita nga 1000 at 200 kilometers per hour. Engenda waliwo lwe nagenda Durban just kugulayo buguzi oluyimba lwali lwakafuluma, lwali lwa Trace Spencer. Nenjivuga navuga kilometers 1,400 ogenda n'okudda. Ne nagenda nga nkuba omuziki gwange mbulamba. Kati bwe mpulira omwana nga nti ffe tugenda mu nkuuka y'enkuuka. Bweba gyeri gigende naye tekitegeeza nti olina okumala wiiki n'amanga oweetegekera nkuuka. Oba tekitegeeza nti olina okumala ennaku 3 ng'okyali mu ggandaalo lyayo. Abo abaana bonna be mulaba nze mu buvubuka bwaffe byonna bye mukola. Kati oli akutunulira muzeeyo n'atamanya nti ffe byonna twabiyitamu. Kati American rappers, Snoopy Doggy Dogg, Tupac, Notorious B.I.G., Stephen Wallace, byonna Puff Daddy. Rivalry yaliwo between the East Coast gangsters and the West Coast. Bwe nakoma wano e Uganda n'embiraba n'ensangawo era groups ng'ezi ziri mu America. Duplicate zaazo Gargamel, endala Leon Island. Yankubiramu omuziki gwe nayagalanga ennyo neekolera maali aboogere oyo yanyumira nnyo. Waliwo omulala Wamoli Mazima, Firebase Crew. Baakubanga namulaba oyo muvubuka ng'alina eskaledi ye. Naakuba Wamoli Mazima wanvu, naluzinirangako nnyo. Ne ndaba nti n'ab'e Uganda nabo beassociatingamu ng'Abamerika. Ebyokulinnya ku mmeeza, ebyokulwanalwana, naye nga nkyeraliikiriramu nti bayinza okufuna obuzibu nga mu Amerika bwe kyeri okuba beekubanga amasasi. Naye bwe nalabanga buli mwana avaayo Gargamel, omulala wa Leon Island, omulala wa Firebase Crew, abaana mubibeeremu, munyumirwe obulamu bwammwe.
mugule ebyuma bwe bagamba nti eriyo laale kati abantu bagenda ne bakastigatinga simanyi tugenda mu festino awalala eri yani busiika tugenda mulaala abaana ne bambala obuntu buno obukofiira na buli kimu ebyo naffe twabigendamu mwe mugenda busiika ffe twagendanga Kayalami ku Formula 1 Grand Prix n'ovuga kilometers 9 ogenze ku F1 evugirwa essaawa emu n'ekitundu naye gwe n'omala olunaku lulamba ogenda okulaba ku Formula 1 abo bonna aba Mike Schumacher, Ayrton Senna, Damon Hill, Walter Coulthard, kati ennaku zino wabaddewo Lewis Hamilton. Nze byengoberera kati bw'ona otunulira ng'abaana bagudde mu Subaru zaabwe titugenda mulaale ng'oba kastigeti kati abaana bonoona sente kati sente zonna bazimalidde mu kugula Subaru. Mugule Subaru zammwe muzivuge emyaka gyazo emituufu oleme kuba musajja mukadde ate nga lw'ogula Subaru buli kintu kirina levo yakyo kati e Uganda ana aba Subaru be bajooga ffe twalinganga e South Africa nga owa BMW M3 M5 bw'oyogera ng'oyimiridde n'owa Mercedes Benz AMG oba compressor 450 compressor ne mubeera ne street fights mu streets za Durban wano e Uganda at least makubo gonna gajjudde ebinnya abasubaru bazoogerera bwogerezi talina wayinza givugira esubaru erife gye twalinga ng'owa Subaru ayogera okujjako ng'olina WRC Impreza Subaru Impreza World Rally Championship kati naye wano e Uganda abaana mugule Subaru zammwe abaana mugule munyumirwe muzivuge muzikube mu music muzitintinge you live your life provided nti okola byonna bye mbagambye weetegeka ogenda mu festino ku weekend n'okuspendinga sente z'ogenda okuspendingayo ng'omaze emyezi 3 ng'okola and that expenditure should not exceed a certain limit kuba laale bwe zinaaba ze zikulembedde omutima gwo omuzannyo gwa laale si gw'abaavu abaana bebula bavuga emmotoka zaabwe mu laale baana b'abantu kati ndaba Mike Mukula Junior yali muyizi wange so Mike Mukula ensawo nywevu Bakarimu Hiriji Bachali Rubega abo bonna baavuganga emmotoka za laale nga banywevu so abavubuka abato va kwekyo kya motoka mwagalenga ebirungi mubikolere mu kiseera kyakyo ekituufu mu buli kintu kyonna ky'okola era nze ntunulira n'ebyobufuzi ngamba omuntu amanyenga right timing nentunulira ebyobusuubuzi nentunulira development byonna mbyogeddeko buli muntu amanyenga ekiseera ekituufu sakira totuuka eyo mu maaso ate n'otandika kukola bintu byewali badde okolera mu myaka egy'emabega kati eriya ngamba muzeeyi wali badde ogulayooko ka pickup n'ogendaga kalobu ntya myaka 3 nvuga benzi kati muzeeyi singa ofunayo ka pickup kati mu myaka nze my comfort is more paramount because cost ya benzi tekyali nsonga gyendi so oba ngenda mu nnimiro oba sigenda mu nnimiro nzikyusa bukyusa nti yegenzeeyo mu nnimiro ennaku nnyingi kati eno yerina okgendayo ate eri endala yerina okgendayo ngenda mu board meeting oli director oli kinga ate ogendera mu pickup kati abaana mukole ebintu ebirungi omwana oyo yankyamusiza nnyo obwongo bwange era yansanyudde nnyo neŋŋamba nti kambabuulireko ku nsonga eno ey'okwagala ebirungi okukoleranga ebintu mu kiseera ekituufu buli kintu kirina ekiseera kyakyo manya woogenda okikolera kubanga bw'otookikolere mu kiseera kyakyo okukyakala responsibility kugaana gaggawala singa kyali kikisobola nze saalifunye sente kwanza nagulanga CDs nenzijuza nze natekubanga music mu motoka ne mujuzaamu naye nalinanga ekintu kimu I knew how to earn, how to invest and how to spend. So if you know and then multiple sources
toyinza kuŋŋamba nti awo omuntu oyo ekyamugaana okugaggawala yakyakala nnyo. Gamba nti yakyakala nnyo n'obutalina buvunaanyizibwa n'obutaba na kwegendereza. So mukole ebintu mu kiseera kyabyo, munyumirwe obulamu bwammwe, sakira temutuuka mu maaso eyo. Nze ntandise okuva mu motoka nga nkikijjana naye sejjusa ne mu kiseera ekituufu bw'eba Mercedes Benz nti eno yeefulumye E320 Avantgarde nga mu luggya weeri. So saalabako kugula motoka za bbeeyi bwe kwaŋŋaana kulaakulana. Saalabako kwambala bulungi because nayambala amasuuti nali mu ssomero nga nkomye wano Kabojja. Nwabaawo omunnange omuyaŋŋa nti okyagambala enfuufu yaano ejja kukuba gajja kutama. Ojja ne mugamba nti enfuufu eneekubira nga ntambulira mwesi. So bannaye kyekyo mukolenga ebintu byammwe mu kiseera ekituufu kyekyo. Il va compter